Kkooti enkulu ey'e Masaka evunaanyizibwa ku disitulikiti 9 okuli n'ekibuga Masaka nga bino bye bikola ebbendobendo lino oba Guleta Masaka. Kyokka bano newankubadde balina okuba n'abalamuzi 4 balina omulamuzi omu yekka ku mutendera guno ng'ono yalina okukola ku misango gyonna egiva mu disitulikiti zino 9. Embeera eno yewaliriza bannamateeka b'e Masaka wansi wa Uganda Law Society Uganda Chapter okuvaayo okwekubira enduulu nga bagamba nti bakoye okukandaalirira n'emisango. Tulina mulamuzi wa kubiri tumaze omwaka mulamba, tulina jjaaji wa kubiri ne registrar tuyino emirimu mu High Court tegitambula. Baloya tetukyagenda mu kkooti kubeera bakwongezaayo kwongeza. Akulira bannamateeka bano Alexander Lule agamba nti bo nga bannamateeka basanze akadde akazibu okukola ku misango gino naddala egy'ettaka ekiresa abantu baabwe be bawolereza nga beekokkola. Yes, ffe tweyambanga bapuliida kuba High Court bwe batekola tetuba na mirimu, kyokka ate n'abantu baffe nabo bayambibwa kuba bwe tuba tetulina balamuzi bakosebwa ssente bonoona nnyingi, ebintu by'abantu babitwala. Bagamba nti embeera eno ewaliriza n'abamu okutandika okuddukira mu ba RDC okufuna obwenkanya ne baleka kkooti ezimanyiddwa. Abantu batandise kwettanira ba RDC na poliisi basobole okufuna solution. Banaatusonyiwa. Tulina omulamuzi omujjaaji akola nnyo naye olw'obunene bw'emirimu gye tulina alabika ng'atakola. Era ku kkooti eno wasangiddwawo bannannyini misango nga bakandaaliridde ate nga n'abamu emisango gyabwe gyongezeddwayo olw'omulamuzi okubeera n'emisango emingi. Okusoomoozebwa kutusoomoozebwamu kutuwa nnaku zaawala, ennaku ezeewala ezeewuba transport omulamuzi atuwa nnaku zaawala. Tutambudde emyaka 5 obuzibu bw'abalamuzi batono, omulamuzi bajjaaji tewali waliwo omu. Mu ngeri y'emu wano e Kampala waliwo munnamateeka atutte okwemulugunya mu kkooti etaputa ssemateeka ng'ayagala ewera enkola ya kkooti okusaba akakalu ka ssente ez'obuliwo eri abeeyimirirwa n'ababeeyimirira. Okwemulugunya kuno kukulembeddwamu munnamateeka Amos Kuuku nga kuwuliddwa abalamuzi ba kkooti enkulu nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zeija. Ng'ekintu ekyo kimenya ssemateeka waffe akawaayiro namba 21, akawaayiro namba 23, akawaayiro namba 28 ne 126 2B nga tugamba enkola eno esosola mu baavu nti omugagga baba bamugambye nti sasula ssente ofuluma atambula butambuzi n'agenda, naye ate ng'abantu baffe abasinga obungi mu Uganda tebalina busobozi bubeera busobola kusasula ssente zino. Ne kkooti zino teziyina nkola egamba nti omuntu nga tonnamugamba kusasula ssente zino okola otya okulaba nti ddala asobola, ne kibeera nti nno kisosola mu bantu baffe ne tugenda mu kkooti okwekubira enduulu.